ziweze 3 n'ekitundu ne tuyingira kooti. Bwe tuyingidde kooti netandika. Kooti bwetandise olwo Mr. Update wammwe wendi awo manyi kooti webegenda mu maaso Mr. Update amatunga ggula olwo ntandika okusaka biki bye nnaawa abantu bange. Kooti ne tuyeesoga bwe twasoze kooti ne tutandika okubeera ng'ensonga zonna zigenda mu maaso. Kati olw'okuba aba SFC bakoze fujjo wabweru wa kooti n'abamagye n'abasirikale ababaddewo kooti mu dakika nga 15 nesooka neyimirira because effujjo libadde lingi ku mulyango nga balikola ba SFC nga tebaagala bannamawulire bayingire kubeera nga batuwa byonna ebigenda mu maaso. Ebadde SFC yegasseko police yegasseko abamilitale yegasseko abamagye nga tebaagala bannamawulire bakavalinga ebintu bino kubanga nabo bamaze ne batya ndowooza ne baga omusajja tatukuba omupiira. Sajja fetu mulese neta tukuba omupiira banange bosheyalingo ngamba nenkwebazaako bosheyalingo ngamba nenkwebazaako. Nolwekyo Mr. Update ndi mubatemeratemeramu mwe abatamanyi luzungu ngamba temeratemeramu proceedings nga bwe zibadde. Nolwekyo kooti neyimiramu eddakiika 3. Kooti bwe yimiriddemu eddakiika 3 nemala neddamu naye kansooka embazeeko emabega katono nnyo nga nvudde kooti weeyimiriddemu. Kibalama bw'atuuse wayise eddakiika zibadde 10 President wa Uganda addako Robert Kyagulanyi Ssentamu AAK Bobi Wine bawa babi Tata Kampala nannyini maato ate nannyini Laavu Beach Busaabala n'atuuka nannyini Magezi nannyini White House n'atuuka nga Kibalama yakatuuka mu ddakiika 10 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayingirawo mu motoka ye eya V8 empya enyirira n'ayingirawo ng'ayambadde suuti ya navy blue ng'anyiridde nga munda ataddemu essaati njeru ng'anyirira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaza akaviiri nga kanyirira olunyirira nga anyiridde n'alyoka atuula mu ntebe awo. Kino ekitambula kati mbatutte eri kuba eyo mbadde mbuuseewo paati eyo ate mbadde ngibuusa ate nga nkulu nnyo. Party eyo mbadde ngibuusa ate party ekwata ne president eyo siyinza kugyerabira ate sebirala byonna mbireka nendera party ekwata ku president. Share this video Mr. Update live. Mr. Update live ogenda kuwulira ekinyusi kivuddewa biki ebibadde mu kooti olwaleero n'omulamuzi n'atuuka okwagala okwalestinga eyali Secretary General mu kibiina kya NUP ng'ayogera ebitakwatagana because muzeeyo ebintu bye yayogedde bambi ayogedde is mind naye ate Secretary General oba yali Secretary General wa NUP bambi bwe yafulumye endowooza ebweru aba SFC ne bamukangakanga byayogedde binanga tebikwatagana era abuuzeko katono asibire ruzira. Nziza Mr. Update kooti wayise eddakiika 3 kooti neddamu bwezeemu ne tugenda mu maaso. Bwe tugenze mu maaso ne tutandika kye bayita cross examination abakanso abagikoze babadde babiri waliwo kanso waffe yasoose ne kuddako kanso Medad Ssegono njagaza amateeka. Mr. Update ngenda kukola lo amunaawo amunaawo aspiring law student. Mr. Update bwe mala okuwangula obwemupi kati era saagala kati muddemu kuŋŋamba nti ki njagala abantu wano nga muŋŋamba aspiring law student is none other than Mr. Update. Aspiring law student is none other than Mr. Update. Nali nakyawa amateeka eyali yankyaye amateeka bamuyita omusajja gwe bayita Kabiriizi ng'alopalopa buli kintu era nali ngambuuza Nagirinya what do you want to be in the future? My daddy I want to be a lawyer. Kati Kabiriizi bwe yakola ensobi ng'ayogera ebintu ebikwatagana Kabiriizi n'antamya amateeka n'antamya obwalooya ninga nedda Nagirinya ogenda kukola MDD yokka ogenda okukoma kati rero Nagirinya muwongeddeko agenda kukola lo akole ne MDD. Njagala abeere mugezi nga Kyagulanyi ate njagala abeere mugezi nga Sseggona. Nchiddamu Nagirinya nkyusizzaamu era bwe nkoma waawo njagaloddemu kyewalingo ngamba Daddy I want to be a lawyer and I want to do MDD at the university. Bye bintu bibiri kati Nagirinya byenkwagalamu njagala obe mugezi nga Kyagulanyi ate njagala obe mugezi nga Sseggona. Munange tutandise cross examination. Sajja waffe Kibalama Nkonge eyali president w'ekibiina kya NUP nga ayingira akaguli. Wayingidde akaguli nga cross examination etandika. Mr. Update amatune engira nti ensonga ng'etandika nga babuuza muganda waffe Nkonge Kibalama obadde wa. Omusajja bambi akabye n'amaziga. Nkonge Kibalama
akaabya amaziga agasegasa abasajja bye bamwogeza n'agatagattembera gy'ayiseemu ng'atunula mu kkooti alengera aba SFC batudde nga talina kyakkola ng'alina okuyimirira ku magulu ge because omusajja gwe bayita Nkonge Kibalama musajja mukulu yatubuulira day one n'atugamba nti bannange ntiisibwa yakitugamba ekyo Nkonge Kibalama yatugamba bannange ntiisibwa agenza okutunulamu ali ebigambo bye nga tekisoboka nga bino byonna omusajja bimutuuseeko nga yeetaaga public protection. Stop it. Mwangambye Luganda lwokka ne mugenda kunsonyiwa bwe ngattamu oluzungu because ngenda mu parliament y'eggwanga Uganda abadde yeetaaga kye bayita public protection. Munange ng'atandika okutematema ng'atugamba mbadde mu buwambe cross examination ngegena maaso nga tutandika okubeera nga tusaitinga kubimu ku bye yakola mu ka video ke nabagamba nti omusajja ono yali under attack yali awambiddwa abasinga ne bakuba Kibalama bambi bakuba wabwerere naye yali awambiddwa buwambi bw'omusajja ono ne Kansomera Disegona amubuuza nti waliwo ka video ke wakola ng'ogamba obanja emitwalo milioni 5 eza $. Kituufu si kituufu agambye ka video n'okukamanya sikamanyi n'ebyo sibyogerangako bambi omusajja yali muwambe omusajja yali muwambe ate ngenda kuddamu neetegereze ka video yako oyinza okusanga omusajja oyo nga ka video yako bafuna accent ye gyayogeza nga babiyunga buyunzo manya abaana abasoma IT bangi nnyo agambye emiliyoni 5 eza $. Nga manja zaaki ekibiina tebakitunda nga bw'onoogenda mu katale n'ogula ennyaanya obuyinza bwakyuka mu mirembe ne budda mu mikono gya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye amateeka gonna gagobererwa n'agamba gundi kola mu yawera nga tewali nsonga lwaki omusajja oyo abadde ayinza okujja yeegaane mu kkooti era leero mbadde nninze ndabe Kibalama nga yeegaana abasajja abakulu nabo mbajjemu obwesige kubanga nze nakakyawa abantu babiri eyankyaya abasajja ab'ekiwalaata bamuyita Mwai Museveni bannanga abantu ab'ekiwalaata munansonyiwa Mr. Update Mwai Museveni yabankyaya Kibalama abadde naye agenda kungattako okukyaya abasajja abakuze naye abasajja bakulu nnyongedde okubaagala oluvannyuma lwa Kibalama okuyimira ku magulu gabiri kati nsigazza bakiwalaata bokka bannange bwenda bwe wekiwalaata mpulira bubi buli muntu owa open roof Mwai Museveni yabankyaya abantu ba open roof bannange sharinga video eno Mr. Update njagala batuukira ku kinyusi sharinga video eno njagala bw'omala sharinga ngamba bw'omala okusharinga ngamba nkwegayiridde Kibalama ne mutunulira bwenti Mr. Update ne president n'atunulira Kibalama enkaliriza nga twagala tulabe Kibalama bwali ebigambo bye sajja mukulu agambye bannange siyinza kulya bigambo byange obuyinza bwakyuka mu mirembe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu is the elected president of Ndumpu ne bamubuuza okimanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yesimbye okuba president w'eggwanga Uganda agambye am aware that Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu is aspiring president of the Republic of Uganda come 2021 Kibalama naye ayongedde kikona mu stamp ne bamubuuza ku tiketi ki n'agamba ku tiketi eya NUP era ayogedde n'agamba ekibiina kyaffe kyali kyagaana okukwata nga tukitambuliza mu kaveera akaddugavu kana akagula ennyaanya kyamaanyi olwaleero olw'okubanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president era agambye I'm happy that our political party is now in news all over the world omusajja musanyufu agambye nti Nuupu eri mawulire n'okusinga ebibiina byonna ebibaddewo so nabanga musanyufu nnyo eri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era agambye ekibiina kyabwe bakitambulizanga mu kaveera kaddugavu mwe bakitambulizanga nga baba nakyo ye muntu gwosanga akutta akaveera kaddugavu n'omugamba muzeeyi ovagula nnyaanya nti ovagula mmere nti ombuuza muzeeyi mu kaveera mulimu kitayogera ekibiina ekya Nuupu mwe bakitambulizanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwajja ekibiina n'akisitula olwaleero bw'obuuza ebibiina eby'amaanyi mu Afirika ekibiina kyaffe kye kisinga amaanyi mu Afirika nkiddamu bw'obuuza ebibiina ebivuganya gavumenti mu Afirika ekibiina kye bayita Nuupu kye kisinga amaanyi naye nga twakamala just myezi 3
yejiweze sibanga nyongeza tuyinza okuba tulina myezi ndowooza ng'ebiri ffe tusinga amaanyi ekibiina ekipya mu Afirika yonna ng'olengera Nkonge Kibalama bambi musanyufu ekibiina ekyalinga mu kaveera akaddugavu mwe bakitambulizanga ng'olwaleero kirina bammemba abawere miliyoni 25 nga bakiwagira. Can you imagine? Olwaleero ekibiina kyali ekipya kirina bammemba abawera miliyoni 25 nga bakiwagira. Kibalama n'agamba ndi musanyufu nnyo olw'okubanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kyaffe akitadde ku international level. Ng'olengera bambi musajja wattu musanyufu. Ne bamugamba omuganda wange obaddewa agambye ne gye mbadde simanyiyo. Sajja bankwata sajja ne banteeka gye banteeka abasajja banyimbudde buyimbuzi era gabadde maanyi ga internet social media okulabanga musajja wattu azze olwaleero abaali tamanyi nti aliddemu n'okulabika. Kibalama Nkonge tugenza okuwunzika ng'agamba tibannange neetaaga public protection. Era public protection agisabye court ne bamubuuza toli safe nti siri safe. Toli safe nti siri safe. Simanyi oba ne wano nasobola okufuluma ng'alengera abasajja abe SFC balina obumundu mu kiwato batudde mu kooti naye ng'ekyokukola tayina alina okusigala ku magulu ga abiri ayogere ekintu ekituufu. Mwami Museveni kaweddemu olunaku olwaleero. Mwami Museveni bannange mbabuulira nabagamba wano ate abantu bonna nze mbalabula bana abantu mufuna chance nabagamba tosobola kulwana n'olutalo na Robert Kyagulanyi Ssentamu nobeera successful. Robert Kyagulanyi Ssentamu entalo ze yakalwana luno lubadde ndoza lwa 20 zonna ziwangula golo 10-0 golo 10-0 yawangula olwaluwo olw'emmundu lwe bali bamutaddeko gwaggwa 10-0 gwagwa 10-0 ne tugenda mbiwandiiko mbipapula ne gugwa 10-0 nga weewuunye nga ne UNEB ewandiise ne gamba nti oyo student tumumanyi bulungi nnyo era yasoma bulungi nnyo kabirizi ne kaggwamu. Tuba tuli awo zali n'ayagala alumba Amerika ne gugwa 10-0. Tuba tuli awo nga waliwo alumbye omulala bamuyitaani bamuyita Mr. Game Park. Mr. Game Park bwalumba naye ne gugwa 10-0 kati abeera mu nsolo eyo tumuwulira mu kidepo tumuwulira mu gundi muleke embuulo tumuwulira eyo kati kye tumuwulira ogwo nagwo ne gugwa 10-0. Ne tugenda maaso ne baagala bamutekeko omusango mbuku biiki yakoleranga yeffujjo nga bakuba n'abantu ekisajja ekyatulumiriza gwagwa 10-0. Ekyo ekisajja oba kyabulira nawa twaddamu ekiraba kakandeka kakatonoonya kakandeka ogwo nagwo gwagwa 10-0. Ne tujjanga tutambula ne bagamba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ekamwokya waali bagenda kubasenda aliwo omumenyi bw'amateeka era abantu beekamwokya baliraanye Kyagulanyi ne batandika okugamba bannange nga tuluguddemu fe okulira na president wazza musango ebyo babyakomawa nagwo gwaggwa 10-0 babiva nakodda tebaddangamu binyiga. Ne tutambula ne zireeta Brian White n'ayagala alumba Amerika nga alina kasaali ne guggwa 10-0. Brian White yatuuka n'otugamba ake wange ya intensive care je nakasooka okulaba ng'omuntu ali wuwe nasoose giraba ku Brian White. Intensive care je nakasoose okulaba oli n'agenda ku intensive care ng'ali mu ddiiro lyawo we bamutereddeko amacupa ng'agamba ndi mu intensive care n'ogwa Brian White ne guggwa 10-0. Bwe tugenda maaso kakati Bosco n'agamba nedda nemeddwa okubeera nga nfuna abantu abakuba Kyagulanyi omumalawo najja n'asuubula ow'ente 5 nga za mpumumpu. Bw'atusuubula ow'ente 5 nga za mpumumpu olwo babbalamu bamubalidde nti ono ow'ente 5 nga za mpumumpu yamanye nnyo Kyagulanyi bazze batambula bonna. Kumbe Kyagulanyi musajja mugezi bw'aba azannya amatatu essanvu n'embwa abikweka. Kati Mr. 5 Cows nga talina kabwino konna kalina. Can you imagine Mr. 5 Cows nga talina kantu konna kalina. Kati Bosco nga bamubalira nti leeta Mr. 5 Cows nga za mpumumpu bw'omufuna ogenda kuba omaze okufuna bwino wa Kyagulanyi yenna nga munnange Mr. 5 Cows nga za mpumumpu bamutwala era nga yeeyita Big Fish.
bwagenda Mr Big Fish nga bamugamba aha soko malo tubulira biki byomanyi ku Kyagulanyi ng'atandika ayina amate rusabala ye nanyini Wanulavu Beach ayire nyumba ennungi ennyo wali emagere bagita White House eritudde ku eka 15 nga bamubuuza biki ebirala byomanyi ku Kyagulanyi tinanti Kyagulanyi ye president wa Uganda ddako jukira ekyo Bosco tayagala kiwulira yagambirawo Mr 5 cows nga za mpumumpu va wano kubanga Bosco buli wahuli anti Kyagulanyi agenda kwesimba kuba president enjoka zimusala ekyo jukira kati 5 cows nga za mpumumpu yalowooza aletedde Bosco ekyama ti omusajja ayagala kwesimba kuba president Bosco n'agamba ebyo nabimanya dda kati yali amanya alese kyama kumbe Bosco ebyo yamimanya dda ngera ne Bosco agamba bannange pressure yona gyendimko yakubeera nga Honorable Robert Kyagulanyi center mwajja mbadde manyikoze oyina ebipya byomanyi mune Mr 5 cows nga za mpumumpu bamukomya ku computer buli novo nente ze bali bamusuubizo muwa teyafunako yaddemu singa yafuna ente singa zikamira na ku live nga tulaba yagamba emu yaggwako sabo Mr 5 cows wagamba bakuwera mwezi amawako tulage ku byana ebizaliddwa twagala tulage ku byana ebizaliddwa kubanga ente kati jiweze emyezi emeka ente ziweze emyezi 5 bagikuwa yaggwako etazala yankula ki munange bamukomya ku bunaabo kuba byonna byaleta kati yajja naga Bosco ekyama nedda 5 cows kyampumumpu kino yazogera mukama munango omusajja yagala kwesimba okuba president Bosco ngate byabimanyi yabimanya dda tikyagulanya jja munange 5 cows nga za mpumumpu navira mwawo era le superstar nabivaamu mbandi awo nga le superstar aze wali mu KCCA agamba Mr Update nsobola ofuna yakalimu akokwera mfune wenjera ne mugamu n'emirimu najigabadda olole superstar ategedde nti ekintu kiganye azze wali ku stewolo ategedde Mr Update ye chairman public health ajja ngamba njagala mulimu gwakwera nga mubuuza ate mwafune ente byakomawa tyo why Segirinya kiri kye twatomera sikirabanga era Mr 5 cows za mpumumpu yasigala yekka kakati le superstar ajja mugamba nti kati omulemesa namuganyirawo owokwera wali nga ku square naye buli mwezi ngabe emitwalo 5 mwegobako anange Mr Update nno nange neyagalidde mu nsi muno mwegobako nga mwakola effujjo bantu mmwe munange mwegobako mugamba ku square yawo ate njagala nga watukula Monday to Sunday tekuli off mitwalo 5 buli mwezi le superstar nga kirira afuluma nga agenda nga Mr Update bote bonkoze nga bugaye 5 kale kankongereke 15 za transport mbenga nkuwe mitwalo 5 mu 15 munanga atakulekera tomulekera enyanja ekutomira abantu abo twali nabo mu struggle ne batwefuulira nga baga bagenze kufuna sente ne batazifunayo ate bawunzika batunonya kati Bosco buli lutalo na lwalwanye ne Kyagulanyi lwakimbadde njagalo batuusaawo lwonna lumulemeredde nenga abantu bano mbabuusa nembaga nti bannange otalo oyagala okulumba ne Kyagulanyi tosobola kumalako oli god sent Kyagulanyi teri muntu yenna yali alwanye naye n'amalako naye teri kubanga Kyagulanyi aliko amaanyi ga Katonda Kyagulanyi aliko emikisa gy'abajjajjaabe Kyagulanyi beba n'abalanza abayogerwako fena tubizuula kati nti nolaba omusajja walabye Bosco mwe temukyewuunya mumanyi bantu mwe mwerabira mangu Bosco twali tukyali awo lwe yateekako Kyagulanyi ebisango Arua nga tukyali awo tukyagamba ebintu ebyo byali bitya nga tunonya na bujulizi byali bitya Bosco navaayo nagamba nti SFC you did a good job and I was very surprised that why Honorable Kyagulanyi was not killed because I know you SFC were trained to kill nga yekubye omupiira nti Arua yabiri munnyo era nagamba nti SFC ye yakuba nga yennyini ye yerumiriza Bosco banange ekyo mumali mukirabyeko Bosco omusajja yali yerumirizaako ddi kyagenze ku record lwakuba abantu mwe mwerabira mangu Bosco nga yerumiriza ti ebintu bya Arua yabirimu era n'agamba abantu be SFC oba SFC nti abeewuunya nnyo okubanga tebatta kubanga kiyali abatumye kwali kutta ekyo Bosco nga yakyogera nga yennyini ye yerumiriza era obujulizi obwo twabutereka bwe tunaba tusazeewo mutwale mu ICC bwe obujulizi obugenda okulumika Bosco
bwe bujulizi obugenda okulumika Bosco yennyini yeewaako obujulizi nti okuwa kw'abantu Arua yali abimanyi, okuba Yasini Kawuma yali abimanyi, naye ng'ate Bosco yali sooka n'avaayo ne yeegaana tabimanyi, era n'agamba nti emmotoka ye Yasini Kawuma yagikuba ejjinja, ate Bosco era yeekuba omupiira n'agamba Honorable Kyagulanyi yayina emmundu ate n'akanyuga ejjinja. Omuntu ayina emmundu ate asobola okukanyuga ejjinja oba kusasira emmundu, omuntu akozesa ki bw'abanga abiina nga waliwo omuntu amulumbye? Bannange, omuntu nga oli najja nannumba Mr. Update, nyina emmundu nyina n'ejjinja ku byonna nkanyuga ki? N'ogamba mbu abayina emmundu bakanyuga jjinja, Bosco ne yeerabisa. Ne tumugamba bannange, ebyo tebyaliwo byonna oyiiya biyiiye gye tugenze tutambula. Omusajja yeerumiriza yekka n'ateekayo ne ka video nga yeerumiriza. Nze nalagira bannange, nze nalagira byonna ebyagenda Arua mu maaso, nze yalagira. Gwe tokimanya nti oyo Kyagulanyi aba God sent? Gwe wali olabye Bosco nga yeerumiriza? Ebintu bingi bibaddewo, bantu bangi battiddwa, basoono basooli, naye gwe Bosco wali omulabye nga yeerumiriza. Naye bwe yatuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Zaake Francis Butebi, Bosco yennyini yamala ne yeerumiriza yennyini ng'agamba bannange ebyaluwa nali mbimanyi, nga tumubuuza ani abikukasa obyogere, ebyaluwa nali mbimanyi, because Kyagulanyi is God sent. That's why mwalabye Bosco nga yeerumiriza ku bintu byaluwa. Information is power. Mwerabira mangu nnyo bantu mmwe, oyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu. Kati Bosco bw'alaba tumutaddeko tabo ey'ebiwandiiko, twagala mpapula bwana Bosco, twagala mpapula, n'afuna muganda affe gwe bayita Kibalama Nkonge n'amuwamba ne Secretary General we. Bw'abawamba n'ayagala tudaivating mu kubanja ebipapula bye. Sebo twetaaga empapula zo mwami Bosco, twetaaga empapula zo. Gwokimanyi n'erinnya lino lyenjogera Bosco lyatandikanga lyakusaaga, yamala n'alikkiriza nti ye Bosco. Omanyi kye kitegeeza ekyo? Jukira akalanga ako yamala yennyini n'akalagira bakajje ku TV. Naye ate waayita ebbanga ttono n'agamba nze Bosco ne yeerumiriza nti ye Bosco. Mwali mukirabyewa? Robert Kyagulanyi Ssentamu oli musajja nnyo. Kati Bosco bw'ateekamu olutalo lwa Kibalama ng'alowooza tujja kwerabira okubanja empapula. Sebe empapula tuzeetaaga. Obavu nga zajjiridde Makerere, evuli mulituleetere tulitwale mu laboratole tujja dikebera, evuli tulipime tulabe erya O-level ne A-level. Empapula tuzeetaaga bwana Bosco. Ne bwe lina abavu tujja ditwala mu laboratole, bali aba laboratole batugambe nti ya kuno tulaba kuliko Max, ne kuno Max kuliko eza O-level, kuliko neza A-level. Evu nalyo tugenda ditwala mu laboratole. Mr. Update nafunye ddala laboratole ennungi, yaŋŋambye Segirinya oleeta buleesivu, ffe ne tumanya nti lino evvu lya biwandiiko, oba lino evvu lya bipapulapapula, oba lino evvu lya bintu birala. Weeri laboratole eyo Mr. Update muno mwennoonyeza nayo nagifunye. Kale Bosco tukudiddemu gamba nti byayidde, batubuulire sefu we byabadde, tugende tusenewo evvu eryo tulitwale mu laboratole batukonfaminge whether oyina O-level oba A-level. Eyo laboratole nayo Mr. Update nagifunye dda. Kasita ntandika olutalo sizikiza kasitoli gwe Mr. Update nga toyagala oyagala Mr. Update abeere silent, weesonyiwe Kyagulanyi kasita olumba Kyagulanyi bwoti Mr. Update awo nga nsumulula tabo. Nze ku Kyagulanyi nfa n'omuntu. Mbagambye Kyagulanyi ne bw'asiima busiimi nangamba nti Mr. Update nsiimye emmotoka yange omupiira gukuyiteko. Mubuuza president gwa maaso gwe mabega. Mubuuza president omupiira osabye gumpiteko, neebake kugwa maaso oba ogwe mabega gwoyagala gumpiteko, because manya alina kyalengedde kubanga God sent. Ayinza okubanga mbuusa nti omupiira bwe gukuyitako ogenda kuwangaala myaka na bisiibo Mr. Update. Nze ne ndowooza ngenda kufa ne neekotogera. N'olwekyo bw'aŋŋamba nti Mr. Update njagala omupiira gwange gukuyiteko, sibuuza nti lwaki president gwe mabega gwa maaso. Chembuza kyokka Mr. President, the front tire or the back tire? Mbuza munga bali abasajja ab'engulu. Muga Mr. President, the front tire or the back tire? Ohochi uli Mr. Update. N'olwekyo kale awe tutuuse kubanga ono God sent manya alina kyalengedde. Mbabuulira mazima abali ku the updates online page manya alina kyalengedde.
kwanze mbasimanyi lwaki ngambye kati nganza amumanyi manya alina kyalengedde president waffe owa Uganda ddako. So embeera bwetyo bweri munange kankomewo mu kooti eyo mbadde mbayisizaayo buyisa entalo kyagulanyiza zaalwana mbadde nyino zibayisaamu eyo kati nvuddeyo nkomyewo mu kooti Mr. Update. Nkonge Kibalama bwamaze okubeera nga awa gundiye yonna atunyonyola byonna ebyagwawo ne wayingirawo eyali General Secretary mu kibiina kya NUP eyata obuyinza Lewis Rubongo yanabukwata n'atandika n'ayingira kooti. Munange nga bw'omanyi ono bambi bamukokinze musajja wattu oli yeekubye endobo nkulabidde endobo bannange. Kakati bamubuuza kino addamu kiri bamubuuza kino addamu kiri bambi ono omwana yali Secretary General atumaze n'amaanyi omulamuzi atusere mu mbeera egamba omanyi nti ngenda kulagira abasirikale bamakomera bakwate ugende ruzira nga yeekuba bwekubi ndobo ebyo saagala na biddamu byabadde ayogera kubanga bannange atuswazizza nnyo nga bambi muzeeyi ebibyo yatubuulidde amazima bannange bye nakola byonna nabikola under intimidation nabikola nga ndi ku mudumu gwa mundu. Kati ono omwana bwazze eyali Secretary General ne yeekuba emipiira naye nga ebya Secretary General tetwagala biwulira because ekibiina ekyo Nkonge Kibalama ye founder member waakyo. Bano ba Secretary General baani yabaleeta buleesi luvannyuma nnyo ne tutambula n'ekigambo Nkonge Kibalama kiyayogedde ekigamba nti bannange sijja kyusa bigambo byange ndi musajja mukulu sijja kyusa bigambo byange. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'ekibiina ekyo era tukimanyi bulungi nnyo tiyesimbyewo ne kubwa president w'eggwanga Uganda. So ye mbeera ebaddewo Mr. Update ngenda batwala speed kwanza bw'okwata ku Kyagulanyi ntabuka kw'okwata ku Kyagulanyi ntabuka era ng'onjagaza eddembe gwe weesonyiwe Kyagulanyi awo Mr. Update tubeera ba mukwano nnyo naye ng'onnoonyaako olutalo kwata ku Kyagulanyi bambi muzeeyi Kibalama Nkonge ne tumuddiramu olunaku olwaleero. Nkonge Kibalama tumuddiremu olunaku olwaleero era mbabuulira mazima bambi musajja talina buzibu talina tabbu yonna era asabye public protection. Bw'olaba ku Nkonge Kibalama bambi muwe obukuumi gwe wenna munna Uganda wenna ali mu Uganda oli entitled okuwa Nkonge Kibalama obukuumi. Bw'olaba nga balina bamuchunyiza bambi mulwanirire omusajja oyo talina mirembe akyogedde mu court n'agamba I play this honorable court to provide for me fundamental security. Nga bwe mulira mbyogera kozi mwanganya oluzungu ne mungo oluzungu obeda tuwulira Segirinya twagala otuvunulire bambi omusajja asabye security agisabidde mu court. Nolwekyo gwali eyo bw'olaba Kibalama nga bamuchunya mulwanirire bw'olaba nga bagala mutuusaako bulabe mulwanirire bambi talina tabbu yonna. Nkonge Kibalama musajja bambi ebituufu byonna abimanyi amazima gonna agamanyi bambi baali bamuwamba. Tumuddiremu mbabuulira mazima tumuddiremu omusajja ono ayogedde amazima gennyini musajja mukulu bambi musajja wattu n'akaaba n'okukaaba kanu imagine Nkonge Kibalama akaabye ng'ali mu kaguli sajja ngoyo omukulu n'akaaba wallahi Bosco toli bana mirembe bulamu bwo bwonna kubuulira mazima. Bosco kaabiza omusajja omukulu amaziga ajjukiddemu ebyamutuusibwako n'ajjukiramu bambi nga bamuwamba bambi n'akaaba Nkonge Kibalama akaabye. Omanyi omusajja omukulu okukaaba sajja twalina pressure alina sukaali abamuyimiriza for cross examination banange Bosco tojja kuba na mirembe musajja tuyandeberedde wakanga yetuulidde abazzukulu bamuwa olutanywa nga bw'alaba n'ekibiina bwe kitambula kuba kati oyo ereda tulina kumwebuuzaako timunnange wantutambudde tutya naye mbabuulira omusajja akaabya amaziga mu kooti temukiyita kyakusaaga alina byajjukidde ebyamutuusibwako bambi musajja wattu n'akaaba. Naye nkubuulira Bosco tojja kuba na mirembe bino ebintu byogenda okola abantu musajja omukulu omuwambye
omutadde mu mbeera ekaaba gw'omanye ezziga ly'omusajja omukulu omanye ezziga ly'omusajja omukulu kubanga balooya baffe babadde bayina okulosa examininga Kibalama tumanye ekituufu kye ki kati musajja wattu omusudde mbasajja ba council medadi Segona abasajja abasoma amateeka balojeno oba muyita lojeno agudde mu balojeno bamu cross examininze nga twagala tumanye ekituufu ki because cross examination yebadde eino okubeera ng'etujjirayo amazima matuufu gali ki era cross examination era netujjirayo buli kimu ekituufu naye agudde mbasajja era Bosco oli musajja mubi nnyo odidde omusajja myaka 75 omusudde mbasajja ba lojeno because council medadi Segona is a lojeno mu mateeka jeno bakulosa examininze omusajja bakulosa examininze omusajja nga bone tetulina kyakola tunoonya mazima tulabe ali ebigambo bye oba asigala ku mustaki bambi musajja wattu n'asigala ku magulu ga abiri n'agamba nedda amazima kangoogere ebituufu biri bwe biti naye nga eyo byonna byonna Bosco yabikola sajja omukulu mumuwambye mumutadde mu makooti ayimiridde banange Bosco oli musajja mubi nnyo because embeera gye twali tuguddemu nga tetulina kyakkola nga tuyina okugenda mu kooti tumanye ekituufu kye ki era kooti era cross examination eyo yetuyambye otujjirayo ekituufu because cross examination ebadde eyamba abantu babiri ebadde eyamba Bosco ate nga ebadde eyamba Kibalama nga ate naffe tuyamba cross examination nga omusajja oyo tulina mu cross examininga atubulire ekituufu kye ki ate naffe okumanya tuyimiridde tutya ku kibiina kyaffe kakati cross examination eyambye fenna ebadde win-win situation eyambye Bosco eyambye Kibalama okubeera nga afuna protection ate neyamba naffe okujjayo amazima amatuufu because Kyagulanyi yabagamba bannange ebintu byonna nabikola mu mateeka ebintu byonna nabikola mu mateeka kati kooti neyongero kikonfaminga nti ebintu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu byagamba kooti bye bituufu omutali bulimba yadde Bosco ne kabanga kaweddemu olunaku olwaleero so cross examination eyambye Kibalama neyamba ne NUP as people power fraternity okumanya amazima gegaliwa because n'abantu abamu mwali mutidde nga mugamba Segirinya lwaki oba bintu mwabikola mutya nembagamba Kyagulanyi Robert Ssentamu alina ebintu bibiri mu psychologically ali natured ekyokubiri n'amagezi amasome agalina bye bintu bibiri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda bye yamuwa amagezi amazaale n'amasome ebintu byonna biri documented tulina ebiwandiiko byonna ebikwata ku kibiina tulina delegates conference tulina ba member abali mu kibiina babuuzizza Secretary General ba member bo bamanyi ne ba member tabamanyi babadde akulembera Bosco yamutaddemu ebigambo naye atuuse wali n'agwa mu mbiza council medadi Segona Secretary General bambi nga byonna ali angazi olaba omulamuzi atuuse n'atabuka n'agamba naye gwe Secretary General gwe badde okulembera ekibiina kino nikigenda twala buyinza bano tebandirabye ku buyinza singa si Kyagulanyi kino ekibiina tekyandirabye ku buyinza singa si Kyagulanyi kubanga Secretary General maze amaanyi nga bambi Kibalama owulira yadde bamutisiza naye asigadde nga ali ku magulu ga abiri ne Secretary General nga byayogera tebikwatagana kino ekibiina tekyandirabye ku buyinza ne bandibadde bajjajja bannagirinya bandivuddewo ne bannagirinya ne bazaala n'abalala ne bazaala bano tebandirabye ku buyinza naye mufunye chance ekibiina kye mwatandika Robert Kyagulanyi Ssentamu akikuttemu mu just mwezi gumu n'ekitundu ensi yonna kyeyogerako mbagambye political party esinga mu Africa amaanyi as we talk now mu kaseera akatono ennyo bagiyita National Unity Platform yesinga amaanyi biri ranked statistics zafulumye lunaku lwajjo mugende musome Daily Monitor page 15 balankinze NUP nga political party esinga amaanyi ku party ezirwanyisa bannakyemalira mu ntebe mu Africa
Nup eri ku kifo kya kumwanjo mu just mwezi gumu na kitundu nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakakikwata n'abanga ya China mu 5 amuzangambye Mr. Update oli mutuufu nolwekyo abali ku the updates online page kikyemba gamba nti kaweddemu olunaku olwaleero kiri confirmed nti pate yaffe eri mateeka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bino yabimanya nti bijja kubaawo Kyagulanyi Robert Ssentamu abantu abasinga balowooza nti ebyobufuzi yakabitandika nedda ono yatandika dda okwetegereza ebyobufuzi nga taliimu ffule nti ali active naye ng'agoberera kati yagenza asalewo abeere active ng'amanyi buli weakness ya Bosco yonna oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yasooka okukola yakolanga omuyizi bw'abanga anaagenda mu ttale ayigge ng'ayagala okukwata akaweewo asuula ebitimba n'asuula ebyuma n'asuula abayizi abalala ne beetooloola olusaka kati n'afubutula ensolo bw'etagwa mu kitimba egwa mu kyuma bw'etagwa mu kyuma egwa mu mikono gy'abayizi bw'etagwa mu mikono gy'abayizi at least embwa zigibaka ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamanya nti agenda vuganya Bosco n'amwetooloola n'atayiza Bosco eno n'amutayiza eno bino Bosco bye mulabanga ava ku madaala ag'emmotoka n'asinzittuka n'agwa temulowooza nti byakusaaga atayiziddwa kati Bosco twamutayiza twasula olutuula eno ne tusuula abayizi eno ne tusuula embwa eno ne tuteekayo abafubutula kati Bosco bwe tumufubutula n'agwa mu luyiira bw'agira ati n'agwa mu Basegirinya bw'agira ati n'agwa mu Bashagaala abo Bashagaala gye lya mu bbanga liri mu nsi za Buwarabu nalyo liri eyo gye litulayiningira oba ani alitulayininga liri ejje ly'Abashagaala liri mu nsi za Buwarabu ly'okkambwe nnyo libaawo nga ligize liti kati najja amusindika mu bano be bayita ba kiki ekiganye abo bali UK America ne Canada bo babuuza bubuuza Segirinya weewasikatidde timunanga atono ayina ekizibu gundi atono ate mulwadde atono bo babayita ba kiki ekiganye bali UK bali America bali Canada abo bayita kiki ekiganye kati bana abaana bali Saudi Arabia